okupaniriza okw'enkusa gwaffe olwana lwaleeba divine ensayo y'ennaalankawala namirembe tusinzidde ku lusozi ky'omirembe ebuga basese bannange mbatumiraku mwenna bassebo ne bannyabo munansonyiwa eddoboozi olumu ligenda ne libeera solo naye nga ngezaako nnyo okulaba nti I give you the best naye munsonyiwa mukaawo oliba nga sobodde kikwasaganya nga mukyagala naye nga mbeebaza kyansusso abeekumira ku mukutu gwaffe nammwe bannaffe abatulekerayo ebibuuzo ate nsinga kwebaza bano abantu Nnaalongo abagamba bannange ekintu kino mukitukubira twebakira ku mmwe simanya neesudeya abamu muyinza olowooza neesudeya but I'm telling you abantu abamu bagamba ekintu kino tukibakubira bulungi thank you so much thank you for appreciating kituzzaamu nno amaanyi otumanya nti eyo tuyina betuyamba it does not really matter oba tubalaba oba tetubalabyeko ekikulu kya byonna that you're getting the services healing the spirit si bwe kiri kyekikulu kya byonna kale munnange ekintu kino wekiba nga kikolera awo wenkugambira lwaki oba tosubscribinga lwaki oba tugambako munno ate lwaki oba ova ku page nga togilikinze please do that ojja kubanga naffe otuteekamu amaanyi munzikirize olunaku lwaleero tulina ekintu ekyenjawulo kigenda kwetaagisa okuwa amatuugo ogagule ate nze nkugamba buddi eno oyinza ogiwuliriza omulundi ogusukka ku gumu okusobola okuba nga obitegeerera ddala n'ekyemanyi nti bya nsonga yes bannange omusomesa tukwaniriza weewaawo Nnaalongo nange nsanyusa okubeera wamu nammwe mbalamusizzaako bassebo ne bannyabo nze Nnaalongo Nalubaale nasinzidde wano ekifo Mirembe ebuga Basese olwaleero tuze n'omulamwa okubuuza nti baani ababeera mu mbiri ensonga enkulu eri nti abantu bangi ababeera mu mbiri kale tusanze okusoomoozebwa nti abantu bwe bagenda mu mbiri beebuuza lwaki abantu bangi nnyo mu mubiri lwaki tebabata ne badda ewaka naye munnange eriyo abantu ababeera mu mbiri nga bo obuvunaanyizibwa bwabwe buli awo mu mbiri nga si baakuta ate kugenda walala nga balina kubeera awo mu buweereza bwabwe ne bakama baabwe olubiri kyekifo awabeera kabaka nga nno singa kabaka aba akisiza omukono oba tekikyayitibwa lubiri ozira gafuuka masiro singa abula n'atamanyi kakuumayitire lusigala luyitibwa lubiri kubanga baba bamusuubira okudda essaawa yonna kale nno ensonga lwaki kabaka bw'akisa omukono omuyita ssekabaka so ng'ate singa aba tamanyiddwako mayitire asigala ayitibwa kabaka njagadde tumanye bantu ki ababeera mu mbiri era mu ngeri eyo genda kubanjulira obukulu obuli mu lubiri naye nga mumanya nti buli lubiri obukulu obwo bulina kitwale nti department ebaamu n'abantu abalala bangi nnyo 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 abayimirizaawo department eyo kale mu ngeri eyo njagadde omuntu amanye lwaki mu lubiri wabayo abantu bangi lwaki ayinza okwisanga nga ye mukopi naye ng'ate lubaale we wa mu lubiri kale mu ngeri eyo edda omuntu nga bw'akola ebirungi kabaka n'amusiima amuwa obwami naye nga tetunnatuuka ku bwami njagadde tusooke tutunule mu lubiri luno tululabe ng'amaka ga kabaka era tumanye nti alinamu abakyala be alinamu abaana abako eŋŋanda emikwano n'ab'omukago kale mu ngeri eno
tekyabanga kizibu Kabaka okubeera n'omukyala omu, abakyala bonna ababeera mu lubiri nga babeera bakyala ba Kabaka ng'oggyeko ab'enganda ze. Kino kyaviirangako n'abaami abaabeeranga mu lubiri luno okubeera nga balaayibwa oba ne bazibibwa amaaso baleme kwegomba ebintu bya Kabaka ebimuli ebiri mu lubiri. Kale okwewala bino bo abaami kye baakolanga baaweerezangayo baana. Baaweerezangayo baana babakiikirire, olwo bo Kabaka ne baba nga bamulaba bbalirirwe. Mu bakyala ba Kabaka eyafuganga era nga yakulembera bakyala banne yayitibwanga Kaddulubaali. Naye ku mulembe gwa Ssekabaka Chwa II ng'ono yasooka okuwasa mu ddiini nga zizze, ye yakyusa erinnya lino n'alifuula Nnaabagereka era nga wano omukyala Drusilla Namaganda ye yasooka okuyitibwa Nnaabagereka. Newankubadde lino linnya erituumibwa mu kika ky'Abobutiko mu masiga agali mu Musiro, wano Ssekabaka Chwa II yali mutuuma ng'amuwa obuvunaanyizibwa okugabanyizanga abakyala be n'abantu be abalala ebintu ebibabiweereddwa mu lubiri. Erinnya lino lyalimu amakulu amakusike agaali nti ye nga omukyala yalinanga ebbeetu okugerekera bba ekyokulya eky'enjawulo ky'abaamwagalizza. Ekitiibwa ekyo eky'obwa Nnaabagereka kikola ku Kabaka ali ku Nnamulondo era tekiriiko muziro nti gwe gulivunaanyizibwako. Kale omukyala omukulu owa Kabaka aliko ku Nnamulondo yayitibwa Nnaabagereka. Ekitiibwa ekyokubiri kye tulina mu lubiri kya mukyala ayitibwa Nakku. Ono yali muka Chwa Nabakka era olw'okukuuma obulungi Nnamulondo n'atema empenda eziyingiza Kabaka Kimera n'atuula ku Nnamulondo okuva e Bunyoro. Ekitiibwa kino kyasigala kya nsikirano era omukyala ono Nakku yaggyibwa oluwanga ne luteekebwa e Gganda mu lubiri lwe mu bukulu bwe. Singa Kabaka atisa omukono, omukyala ono Nakku yatema enkumbi okutegeeza nti olumbe luwedde okwabya abantu basaana baddeyo ku mirimu gyabwe. Obwannakku bwa nsikirano era nga atuula mu lubiri lwe e Gganda. Ab'effumbe Nakku balituuma abaana abawala nga erinnya lyabwe ery'ekika. Ekitiibwa ekirala kye tulina kya Nanzigu. Nabwo bwami bwa mu lubiri naye nga ye nga omukyala yali muka Kabaka Nakibinge. Nanzigu ekitiibwa kino kiweebwa ab'Embogo. Awo olwatuuka Kabaka Nakibinge n'ajja e Ssese eno okusaba obuyambi okuva eri Kabaka Wannema. Yakulemberwa omwami Kalyesuubula ow'Endiga era bwe yatuuka e Ssese bakola endagaano ne Kabaka Wannema nti singa mutabani we afiiranga mu lutabaalo ye Kabaka yali wa kumuwa omulangira ye yennyini Nakibinge gw'azaala. Kale bwe yatuusa amawulire ago ku bakyala be n'abannyonnyola obweyamo bwe yali awadde e Ssese, Nanzigu ye yakkiriza okuzaala omulangira alijja e Ssese okuliwa era yali
Kabaka Nakibinge eyalangirira omukyala Nazigu nga ow'ekitiibwa mu Bwakabaka era n'abukuutira nti n'abasika be bonna babanga ba kitiibwa. Ebyembi, Kabaka Nakibinge ne Chwa bombi tebaakomawo okuva mu lutabaalo newankubadde baaluwangula. Kale mu ngeri eyo Nazigu n'aba nga teyazaalira Kabaka Nakibinge. Kale Kabaka Mulondo yalonda abaana b'Abataka ne babatwalira Kabaka Wannema Essese okuliwa omusango. Wabula bantu mmwe nga Kabaka Wannema yabawa Omulangira Kyobe, si kyokka n'alwana olutalo n'aluwangula. Ne mwaweereza baana b'Abataka ne mmala ne mugamba nti awo omusango gwaggwa. Ekyo sisuubira nti kiyinza okuba ekituufu. Kale Omulangira bw'aba asikira Obwakabaka, ab'Embogo baleeta Nazigu n'asika wamu ne Kabaka. Olubiri lwa Nazigu lubeera wabweru w'olubiri lwa Kabaka era nga aweebwa ekitiibwa kinene nnyo. Kigambibwa nti olwa Nazigu ow'Embogo eyayitibwanga muka Wannema, erinnya Nazigu ab'Embogo tebalituuma kubanga lya bwami bwabwe obw'omu lubiri. Obwami obulala bwa mukyala ono ayitibwa Nannono. Manyi Naalongo, njagadde abantu bamanye nti n'abakyala balina obwami bwe balya. Okay. Yeah. Omanyi Balina gamba nti tutandise ku guno omulembe nedda kufedda nedda. abakyala bano twalibadde tubasomesezzaako ne ku Gonta ku Yeah. Women's Day kubanga abaami balina si ku ngeri ya kwagala kussa kitiibwa ky'abaami naye kwegamba abaami balina engeri gye bakisussa oba bakiyita tukiyite tutya Naalongo mu ngeri etali ya kugira nnyo. Lwaki tetukireka? Okay. Omukyala ono Nannono ono naye yali mukyala wa Kabaka Nakibinge nga bakuba ekibuga kyabwe Ebbungu. Ono yeddira ngo ekitiibwa kino kyava kuba nti yabanga mu lutalo ne bba bwe yalimu n'Abanyoro era omukyala ono ajjukirwa nnyo nnyo bwe yakunga bakyala banne ne basongola emmuli nga bba abatabaaza amafumu gabaweddeko. Kino nno kyatuumya bba Nakibinge okubeera omulwanyi emmuli. Newankubadde byonna yabikola, bba teyalutonda naye ate olutalo yaluwangula. Kale nno bw'atyo mukazi wattu n'adda Ebbungu mu lubiri lwe. Obuganda bwakkiriza abukulembere okutuusa lw'anaazaala omwana Omulangira. Omulangira kubanga yali ttu. Ebyembi bambi omwana yazaala muwala so nga Obuganda bwali bwagala nnyo azaala Omulangira era yava asikira Namulondo. Munnange yazaala muwala ate teyabandaalawo n'afa mangu ago. Kale erinnya Nannono lituumibwa abaana abawala ab'Ebbirengo naye nga kitiibwa kya mu lubiri. Kati ago ge gamu ku masiga oba ebitongole ebiri mu lubiri. Jjukira abakyala bano bonna nga bwe mubawulidde tulaze nti ate buli omu atuula mu lubiri. Amakulu nti eyo gy'atuula waliyo abamuweereza, waliyo abamukuuma, abamufumbira, abamunaaza. Kwegamba buli kitongole gwe nga bw'okimanyi gye kiri. Abo bonna bungi bw'abantu bali eyo.
kale omulundi ogunaddako ate tugenda kulaba ebitiibwa ebitambulira mu lubiri okuli bassaabalangira, bakiweewa, abaana ba Kabaka ab'enjawulo, tusobole okumanya lwaki abantu babeera bangi mu lubiri. Kale bannaffe tweyanziza nnyo, tweyanzeege okubeera abawuliza abalungi. Tubalinze ku mukolo gwa Jjajjaffe Muwanga nga 23 March. Of course, Gabasese. Nalongo ogenda kubeera? Yanja kubeerayo. Eriyo abandyagadde okulaba enfaanana. Bana enfaanana ng'era bulijjo. Nga bulijjo. Enfaanana Christmas. No, I think kyetujja kyogenda kuba weekend. Mpozi weekend yaliwa? Ebeera ncamufu. Okay. No. Enfaanana nga Easter. Easter yaani? Abantu baba beesunga okulya. Ate ku mikolo banange nze enjogeza banagamba nze yakugize ayagala okulaba ajja kubanga atuuka ku mikolo. Mwekomere ku nkutu ogw'Nalubale ga Divine oba oyagala okumanya ensonga ezikwatagana ku mbiri bingi no bijja byogenda okuba ng'omanya ku nsonga z'embiri zino munnaffe nno eyali yagadde okumanya otya embiri we zikwasaganyizibwa we zifumizibwa, ani abeera mu mbiri, baani abakolera lubaale waabwe mu mbiri. Kale kwegamba kakyesha yonna akwatagana ku nsonga z'omu mbiri, just stay online, sigala ku Divine gwekakasa nti yo subscribe ojja kubanga ofuna obutambi bwonna. Otherwise tubaagaliza olunaku olungi akome ate akomera mpeera.